buddayo nga butandika buto switch omuyimbi bwa flatinga kati olaba omuyimbi bwa flatinga kati baleese n'egundi software neyeetaaga kuddamu kuyimba producer agira bugizi wali n'akitereeza naye ffe nga bwoflatinga oba okoze eki oba oflatinga nga mukiddamu buto oba bwe baba kifulumiza ng'ensi ekuwulira nga bw'oyimba obubi okitegedde ewamugenzi Tony Sengo yalinga abeerazza naawo nga yalina naye nga naye wakino ekintu ekyotoolwa naye nga kirina tracks nnya full tracks like this 1 2 3 4 nezina ogendako ebitongo byonna ngoma bikisi kompyuta naye nga omusajja alina okutetenkanya oluyimba lusobole okujjula lufulume nga lukoze eki nga lujjudde naye ng'osobola okutambula mu studio nga tonafuna mukisa buli koodinga oluyimba luga terunnagwa n'otambulira emyezi ng'egi era abaali abanafu mu mitima ne industry yabalema kitegedde tewali bwangu kasinga mulaba nti buli wamu waliwo studio omuyimbi ne baba tamanyi nnyo okuyimba agenda n'agenda ne bamutetenkanya oluyimba ne lufuluma n'avuganya nakimera era ne babateeka ne ku weighing scale emu ne bagamba nti omwana akubye nakimera ate nga tekisoboka naye olw'okuba nti omulembe guvudde ebintu ebyangu kati ekyo nekibeera bwe kityo so enjawulo ki yombuuziza edda ebintu byabanga bikalubo naye ate byatuyamba titwasobolanga okupafekitinga wabaddeko ne muzeeyi kabuye mu studio akuba tteeka emu ate akaddiye musajja akaddiye munafu omulaba talina manyi naye akuba tteeka eki nekijaakuba ogera okweganga ate fe abavubuka ogiwulira ogikaka okumutuuka okusobola okuyimba naye nga tolaba musajja mukadde okitegedde so wabaawo okutendekebwa kumala nti fe twayitira ddala mu training emala nti nze natendekebwa stage bakuwa stage awareness ojja ku stage ng'okimanyi nti nettaala bweyaka oyimirira mu ttaala bwoti abandi ennaku zinajja ku stage nga tabalina bayimirira mu mataala okitegedde yamanyi ojja kuziika ettaala zikuba na biki naye ate fe baabitutendeka oba ne stage awareness omanya gwe ningira ku stage nyimirira wano bwe mmala wano baasa esooka nzira bwenti bwe mmala wano nenzira bwenti era ogenda ojja okigenderere nga ffe tuyimba ffe bemuyita abayimbi abiri ojja kulanga bwe nzija ku stage ffenna bwe tujja ku stage waliwo we tutuukira oli n'atuuka n'asooka ayimirira awo odiyensi eno n'esooka nosooka osika n'otunula odiyensi n'ogisoma eyagala ki ebyetya ekola biki omala ogitegeera n'otandika okupafominga n'oddako ku right n'oddako ku left n'okolaba otya ogenda okumalako obiyimba nga bonna balina kizibu n'okujjako ebirowoozo was trained for that kati naye kati ennaku zino bambi abaana tebafunye training that's why olaba bafuna obuzibu nti asobola okuba nga alina obuyimba bw'amaanyi nga tiza hit naye ogenda okulaba nga ate misaaki wajja alina bwamupapa wali ng'ate oli omwana yalina ekiriko okusaawa eyo naye kati misaaki akwesa experience eyo gye yafuna n'okutendekebwa okwo kwe yakola ki kyendaba kati ekirakinga kati abaana ennaku zino balina amalowooza amalungi ennyo agasinga n'agaffe by the way omuyimba mulungi nnyo gwaffe okusinga amalowoozi twagafaako yes naye tetwatukanga mu olulimi naye tusobola okubavuganya lwaki nti ffe twafuna training ya stage na biki omuntu akola atya omanya audiensi yo ti kati audiensi yange njagala kuki nomanya nti nze kati amaanyi gange gali wano kitegedde nti nze mayinja nti bwe nnyimba ku nsonga ezimu abantu na biki ensi bwekola ki n'otambulira nti nze misaaki nti olina n'okuyimba ku bikugu ekikwata ku bantu bwekiti nze ku sevens ti abantu bantegeerera wano n'omanya bwe bakutegeerera n'omasitalinga awo ekirala identity nti twabanga na identity nga omwami Paulo Kafeero oluyimba lwe lutandika ne baba tannayimba omanya nti Paulo Kafeero okitegedde omwami Basosukasudde bwe yatandikanga ng'omanya nti omwami oyo yaani nga buli muntu alina identity ennaku zino kikalulamuko okujjako mumasitali ez'entindo kakati Jasmine mumanyi muwulidde nnyo naye waliwo abasobola okujja n'ogamba oyo yaani ng'ate owuliranga y'oli kitegedde owuliranga y'ono so kakati ennaku zino ebyenjawulo ebiriwo ewaffe byali bikaluba resources zaali ntono naye ate twasobola okufunamu training n'okuba ati nno tuli ba artist abakoze eki abajjudde
ennaku zino buli kimu buli kiri nekibaleeteramu obunafu buno okitegedde nti kati ffe tewagendanga na mu studio nga tolina luyimba ogenda mu studio kola albamu yo ng'ennyimba zo zonna 6 eza albamu oba 8 zikuli mu mutwe nga tozisomala mu kitabo nga bwoba onoowandiikako te katono nnyo okusembayo bakakiraimax mainyasiwekiri wekyalisemu ng'ogenda oluyimba lolunoomanyi naye kati kulisevaniza asobola okujja naga olinayo engoma awo oyita ngoma okula n'engoma nawe engoma ati ye kakati engoma ne bagiteekamu nokola oluyimba zinyuma era sijerega nti tezinyuma ennyimba zikola ki zinyuma naye kati kalike mutera okubuuza nti ennyimba zammwe lwaki ziwangaala emyaka 2 lwansonga nti kubimba natulanga nenduwandiika nekuddamu nenduyibalira nga tekukyalidde nembyusa nenziramu nenduwandiika nga vaasi emu nsobola ogiddamu emirundi nga 6 omala nobiyimba nobitwala ewomusajja alina okufulumya alubamu y'obusiini n'abikubulya naganza ebyo sibitegedde ddayo bitereezi nga tebikubonyabonyeza kati olwokuba nti oyagala ssente ate ekirala otabitereeze tolina wojja kufulumiza kuliseera ebiwaluwa distributors tekyalinga kati ntosobola okwefulumiza oluyimba lwo waliwa distributors ng'alubamu kuli ati alubamu yo yafulumidde walusine bwewakasibukira kiba kyakabi kati olina okuddayo otereeze osobola okutuukana n'omutindo era ekyo yensonga lwaki ennyimba zaffe zimugalwa zitwangadde bwekyo terwafulumanga nga terumaze kwetegerezebwa era mayinja tiyafulumyanga luyimba nga tambise nti jangu okuliremu nange saafulumyanga luyimba nga simuyise nti jangu okoleki jangu oluvemu ekyo tekyabaawo kunakatono era nga bwe bamujereganga omanya ng'ate oddayo nga bikubireyo nti kuli sevaniza ajereza oluyimba lwange naye ng'ogenda otereeza okitegedde ogenda otereeza so ensonga lwaki mulaba nti ennyimba zaffe ziwangaala tetwaziyizanga mu studio twaziyizanga waka nojjanga ennyimba zonna zonna ozimanyi kati kino kigenda eri Madam Grace. Madam Grace, what exactly happened? We're still enjoying you. We're so much in love. No flagging out. We're fine. What really happened? Yeah. Usibutule ku kibuuzi biba tebiyingira personality y'okutawaanya a little bit closer. Yeah. Yes. Yeah. So the challenge nafuna yeyo naisibwanga bubi ng'oluusi ngera mbuukize events oba shows n'endwala nengende wa doctor kumubuuza nti biri bannange so kigenda maaso badokita nga bankebera because I had everything meaning financial okukebera okufuna the right doctors naye nga niwe bankebera tebalina kyebalaba so nentuuka ekiseera nenzibirira bwentyo because nafuna challenges ezo
nera nsabira abaana abato abayingira mu zino bayingire nga bamanyi abakusaala oba nga bamanyi Katonda because ekitali ekyo oyinza okubuuza life abantu bangi abafunye attacks oluvaamu ne bayingira drugs nogamba omuntu oyo yali ayimba bulungi naye bakyalinga avuddeko okitegeera ne mulaba abaana bali nga bakabi nga yali wakabi n'afumya oluyimba lumu n'ataddamu so ekyo okutujja kusaba ne papa Ronald Mayinja ne papa Misasa Bakula bongere okwogerako ku nsonga ezo ddala omuzimbi ayinza naye ebikono bingi waliwo ebikiziko waliwo ebikiziko omuntu akoza atya there was a time njogera kino kyatuukawo take money make sure that my song doesn't be already make sure that my song doesn't be ngasasulira ddala sente bininze nga kitegeera kati ebikono biri spiritual and parent bebeera squash because you can afford to be something naye nga of course nakikubamu kaawo muyimba bwali wakabi amanyi okutya kuleeta okuteebereza ekigambo eddogo okirowoozaako olwedde otandika okirowooza zifiki ekirisigana eddogo gyeriri naye ekikolwa omutima gw'oteekamu kuba tewali watali kulemesa naye tuwaguza lwampaka fena obuzibu obusisinkana omuto wange Grace osisinkana obuzibu n'obuwulira nga ayagala obivaamu n'owulira nga ayagala okukowa naffe tutuukako ekiseera n'owulira nga ayagala okukowa naye bano ebakuzaamu amaanyi ekyokubiri talenti olunaku lumu nawulirako nga mpeddemu amaanyi nange nembuuza Mariam Nagire tomuyita Anti Mariam nemubuuza naye Anti Mariam nawulira nga akoye okuyimba ebintu nga tebigenda nangamba okuyimba tebakuvaamu naye bakuwummulamu owulira omuyimbalaki owummulire so kikyenyiza okugamba wanyinazi nti ebyo byonna bibaawo nolowooza ddogo nolowooza kunyantanjagala butakola kuki naye owummulamu kati owumuddemu akatono tukugamba tokonabatirerakozesa wano oli mu baganda bo we feel you tukufiiringa nti yes tulina sisita waffe tulinaki kati wona muntu ajja kukulaba ngaoyimba agambe olaba ika Jasmine akozi manyi kyakulozi bibaamu abamukukangakanga naye mukama ajja kunyenga oli mulamu eyakuwa talenti kuba ennyimba zetuyimba olumba zikuteera munogamba nebadde kununamijjawo anaye tolusobola kitegeeza tulina ekitutumu kugamba komawo ze Mariam yaŋŋamba nti okuyimba osobola tebakuvaamu osobola okukummulamu naye n'omala n'okola ki n'okomawo kati bwomuddemu wanyinaze komawo tukole nikisomaki First of all, I apologize for wali kanetwa kansumbi yemwe just madde njagala kwongerezako katini ku Papa Mayinja kyayogedde ojjukira Papa you remember that time natwala break of almost 9 months President okimanyi tinabalako break of almost 9 months. Which year was that? Ne balowooza last year but one okiranti kati olaba the beauty about that surprisingly many people never noticing okimanyi naye nga namala emyezi 9 basifulumya music. If you remember that time I was very sorry to bring in this abantu abalala waliwo time when nali close nyo nalwembe batenze nyamba promoting a music wawe owange sifulumya nolemba but I was going through something nalika n'okumbuuza mbwe izibya depressed oba biki naye nga ennyimba eziriwo zitambulanga you can't notice the gap nga tosobola kumanya muzikola ki naye natwala emyezi 9 nakomawo nga listed but what Grace is saying banange ebyo bintu bibamu mu industry it's the truth abantu Grace newezeka tebakyatukuba ebikulu tebigwangawo tulina kulemeza mukulwana netulwana nobeerawo I make sure olinga lwengenda okuta nange that
naye bwe mbanga nzadde serunyumira bagamba nze oli yangamba nene papa kenyini yakingamba papa misa kyokigaba wakingamba nogamba linnya abantu bagala ekirungi music. Make sure you do music. Kati nze I make sure just akayimba kendese awo munnange industry oyita mu botobooto nga balwana bakuba ebikuba mutasande bazisasula baleme kubanyimba every day. But when you do good music, tebasula zeros. It's very hard. Era the Buluru is finding its way. Buluru anolimba libeerawo. But I think in every industry, not just ours, bibaawo Katonda nga papata nabakwogera wagagala okuwuliza Chris ani yakuba ennyondo ensonga ezo tuzireke kubanga balowooza nnimba Chris tuli mukiwulira aga Katonda muggulu okuntwala mu gejeena bankuba ennyondo naye zaali mmeka Olira nali nfudde era omwami bamuyita Kayemba onalebo w'ebukomansimbi ye yajja nannona n'atwala Mmengo omusajja eyakolako bamuyita Dr. Luyimbaazi abakola Mmengo dokita oyo mumumanyi eyanyamba ng'ambuzayo ng'eddakiika 3 ofe kakati waliwo obwamawulire obumu bwe sijja kwogera yaŋŋamba nti towa amawulire gano bantu balala katuuse ku tayimu ey'okunzijjako ebintu ebyo nga nkonye kuba nayina ekintu kungulu nanneegalira naŋŋamba abamawulire abalala toba bakatijjukira nali artist mu byabyaby kati nze saamanya impact yakyo kati naŋŋamba tulaga mutwe guno nze kambirage nzekka kati information teyatambula bulungi kyomusajja guno bamugjeeko ki ekikeepu ekyekyali kimbise abantu bagamba olaba fe twakoma ku kikeepu omusajja wuno mulamu okitegeera amaze okufuna amawulire gekikeepu naye amawulire ago bannange omusajja yakola bubi kuba ye yali mundala ze naba amawulire be nangamba nzenzekagoba wasitole naye bamuba ennyondo nabo okubala nnyondo 8 kawesi bakenya mu byafaayo bya Uganda gwe omusajja kubaasa okukuba ennyondo 8 n'owona dokita eyadresinga ebiwundo ebyo bamuyita Dr. Luyimbaazi ali Mmengo hospital buli ali akola Mmengo saawa zino ajjanjulira oba tebamuwa abantu mune baagala mufu kati baali baagala afe olaba kuluna olaba nawe oli muvubuka ojja kuba otambula eno ojagala okuddira ddoola akayondo kutu nabadde ngenda okusukira ddala nga mwebanja gwegambye industry boys. Me personally, I'm your fan. I like your voice, I like your style, I like your energy,